Olunaku olwaleero munange ez'omubiziba anazo kakyaddaaki bwe zityo zimala ate ne ziggwayo. Mukulu amanyiddwa nga Mugenyi Jerome era ng'ono mutuuze mu disitulikiti ey'e Fort Portal bw'atyo yagudde mu mbizaamu Ssanju we oluvannyuma lw'okumukwatira mu kisenge kye ng'ali bute ku buliri bwe. Kitegeeza ki ekyo? Gwe abategeera oba wakitegedde amubanirizaako wano kufifijadanyiza nkagamba nti mukola kyamanyi ndero kubanga ate mugyeekuumiddeko. Omwami ono yali mu kutrendinga ku social media everywhere mu vidiyo bwe buli era nga ne wano mbukuleetedde obeere ng'ate obwota buliro. Kigambibwa nti omwami gw'abadde akalakatira mukyala we akola mu ggwanga erya Sudan era nga akolera non-government organization gy'akolera era nga kigambibwa nti mugagga muzibu alina kasente era nga ne mukyala we abadde alina kasente oba naye alina kasente ate ng'omukyala musomesa asomesa economics wamu ne entrepreneurship ku ssomero erimanyiddwa nga Ntale erisangibwa mu disitulikiti ey'Embalala era nga amaka gaabwe gye gali gye bawangaalira era nga kigambibwa nti ono Omusiguze yatindiga olugendo okuva Fort Portal bw'atyo nabanga ate ayolekera Embalala abeere nga mwana tuyeerira ku byebwerere era nga kigambibwa nti ono yali anoonya sugar mami bw'atyo nga yamufuna okusinziira ku mikutu gino migatta abantu egya social media bw'atyo nabanga ate agwa ku mukyalo oyo era nga mu bigambo bye bakozesa kigambibwa nti omukyala yali tafuna budde bumala okuva eri bbaawe olw'ensonga nti bbaawe akolera mu ggwanga lya Sudan kwe kusalawo afuna omuntu amubesabesa oba oliawo omusayi nagwo gube nga ate gutambula. Ababiri bano bakwatiddwa omwami ono n'omukyala era nga kigambibwa nti bakuumirwa wali ku poliisi eyo yennyini Embalala emanyiddwa nga Nyamitanga esangibwa Mbalala naye nga tekigambibwa nti bajja kumala babeere nga ate batwalibwa mu kooti wabula ye omwami amukutte embeera bambi emuyisizza si bulungi newe wandibadde gwe wadde nga abamu bali mu kumuvumira nti lwaki ayisizza bw'atyo omusajja munne naye ne bw'obeera gwe mu kisenge kyo ku buliri bwo mu nnyumba yo ku kitanda kyo ku neeti yo buli kimu ekikyo bikumalako pulaani era nga ye asazeewo n'ayita n'abaana be balabe biki maama waabwe byakoze so ate obeere nga omwerabirako oba obeerabirako tube nga ate tweyongerayo n'emboozi. Huh? Why are you in my bedroom? Huh? Why are you in my bedroom? For Christ's sake. Bella! Go and call Bella. Why are you in my bedroom? Huh? Where do you work? Let me see your ID. Can I see your ID, please? Stay there. No, stay there. Who are you? Tell me your name. What do you want here? What do you want here? This is my home. This is my house. I built it from the first brick. What are you doing here? Yes. And tell the truth, because I'm going to push the thing inside you. And then we go to court and then we do what we sort it out. Tell me. This lady, continue. Hold better for me. Continue. Better, you see what your mother is doing. This is a naked man in my bed. No, I'm not doing this. Open. What are you doing in my bed? This is my bed. This is my mattress. I bought it with my money. This is my bed. I bought it with my money. This is my mosquito net. I bought it with my money. Please. Get this one. Better get this one. Stay. Stay. Get the video. Stay. Don't What are you doing here? let me tell you something. Tell me what? What are you doing in my house? Huh? What are you doing in my house? Huh? What are you doing in my house? What is your name? Where is your ID? Where is it? Where is it? Tell me where it is. Because you want me to come out and then you start running away. No, I'm not running away. Let me get it. Please don't kill me. Where is it? Where is the ID? It is there. Where? You show me where it is. Where is it? You get it from that room. From which one? From that trouser. Where? You open this trouser. But it is in that wallet. Which wallet? It is there. Look at it. Don't kill me. I'm the one that
I don't care. When you mess around with somebody's wife, No, please forgive me. you pull out the ID. This one. Just pull out everything. No, that one. Please don't kill me. Hold that ID. Hold the two IDs. Leave the spear. I'm not going to kill you. Okay, I'm not going to kill you. I'm not going to kill you. Leave it. Let it be. Leave it. Leave the spear. Before I change my mind, hold those two cards. Hold. No, don't hold the whatever down. Hold the IDs. Give me. You've got them properly. Hold them like this. Can you see the names? You see the names? Yo! This is Rock and Chill Out and Just say, the caller called you and say the two names. Tell me. I know one name. Which lady called you? Hey, call him. Say, I'm going to pierce you. How did you come to know her? Jackie. Jackie who? She's from Kampala. Jackie from Kampala. What is her other name? I think she's called Jackie. Jackie who? Casemiro. Casemiro Jackie. Casemiro, where does she work? Where does she work? I think she's a business person. Ye bw'atyo Mungu bw'amuvuddemu n'abeera ng'ate akwatibwa. Amaze ennaku 5 n'ambirira bwe kigambibwa nga ali mu nnyumba eyo tafuluma takola ki okuva lwe yava effort ewaabwe oba ewuwe gy'awangalira n'aba nga yeesogga amaka g'omukulu oyo. Munange byebyo kakati gwe ali eyo nga naawe osooberera muka munno wadde mwavu wadde mugagga kakikuwe ekyokuyiga oba ekyokulabirako. Abantu bakoowu, abantu beekyawakyawa ate ono nno amusaasidde owundi akusokonkola ebyenda n'okitegeera oba n'okijjamu enjawulo. Bw'oba okola obwenzi mu bukole naye ate ejjogo mubenga mufuna ekkomo we mulikomya muleme kubanga ate mulitwala ku ddala eddala nga omwami ono wabadde akikoze n'omukyalo okubanga ate mu nnyumba ey'omwami omuli abaana be kwennyini ku buliri bwe kwegamba ate n'asalawo n'aba nga aleetako omwami ng'alinga agamba nti loogi za layise. Naye munange mubikola nga mwegendereza kati ono ekifaananyi kyawadde abaana be simanyi naki kyennyini kye bagenda kuba nga ate balowoleza maama waabwe obulamu bwabwe bwonna bino n'ebinaaba biwedde kuba mu nsi teri kitaggwa. Ekifaananyi ekyo abaana bajja kusigala nga bakiraba bulala nnyo kigenda kuba nga ate kiba affectinga so nga tonaba kubanga okola ekintu bwe kiti sooka otuule wansi gwe ng'omuntu obeere nga ate weewulira. Mbadde Fifi Jenga bulijjo